Kakati ndi eno mu kyalo gye nsinzira okuba nti ate mbaweereza mbatuusaako vidiyo eno. Ndi mu kyalo Christmas gye nagikwatidde. Vidiyo z'olaba ezo ze zimu ku zaakutte bannayuganda omubabiro, ze zimu ku zaayogeza bannayuganda obwama. Wabula njagala mulabe message eri mu vidiyo ng'ezo. Mukimanyi nti Christmas lwe lumu ku lunaku olusinga okugatta abantu mu nsi yonna, nti abantu bava mu kibuga ne bagenda mu byalo baselebrating ne famire zaabwe. Abantu batula wamu ku bijjuliro ne balya, kugamba enkwatagana n'okugattibwa Christmas kubereeta mu maka g'abantu kungi okutali mu nnaku ndala. Ze nnaku endala omuntu ne waba azze ewaka okulya atuula eri nono n'atuula eno ne mulya. Naye njagala otunule mu kano akatambi akasooka, maama yafumbye bulungi nnyo, abaana bakuŋŋaanye, buli omu kwegamba waali ekijjulo ne kitaba eyaabwe Christmas bwetyo bwe yatambudde. Akatambi kano akookubiri kye basobodde okufuna nabo kye balidde, lumonde ne ddoodo gwe basobodde okuba nti bafuna. Vidiyo ezo zoogezza bannayuganda obwama ku intaneti, ziboogezza, naye Christmas buli omu kyaba asobodde okufuna kyalya. Bw'oba tosobodde kufuna nkoko munnanga ate oba onaakola ki? Era muyina kulya ddoodo, kati bambi bano gwe basobodde okufuna. Naye njagala okubabuuza, ddi owasembayo okulwa Christmas ne famire yo, era mwalyanga wamu ku kijjuliro? Otubuulirawo mu comment section. Naye nga mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Tukyali mu Ggandaalo, leero nnaku z'omwezi 26, ndowooza gye bayita Boxing Day. So nsinzidde eno nange mu kyalo gye nazze okukwatira n'okulwanga olukulu, okuba nti mbaweereza. Jjo nababuzeeko, nabadde ndi mu masala nga ndi mu kulya, naye kati nina okuddamu ate okubaweereza. Okitegera ekintu ekyo. So njagala nsooke nkutuuseko vidiyo eno zino ozerabireko, then n'oluvannyuma tukomewo twegeyeegeyeemu. Christmas yo wagikutte otya, wagitambuzza otya? Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. Omwalo yingire naawe tukwate nga mwoli. Naye baaba. Ate akayimba nkateekayo bati. Ajja kulya. Awo tonnamalawo bujje, sooka omala okunteekamu. Kati vaayo naawe ojje weekwate. Naenda kwekwata. Kati anti giweereze wano nze nkukwate ng'otudde. Kati tuula. Temutenga ku TikTok. Tuula wano. Nga binaakola. Kasi kulaba. Tuula otegerere. Kulaba. Sooka olume ku bifyawo. Wagikoze biri bye bagaziya? Tekoze enzikiza. Bannange. Bannange. Nenda kubena ebifaananyi ebikalu. Vidiyo nanti awo ndi mukwata vidiyo. Bannange. Luno lutalo. Kati nze. Kanyige kagende kakwate. Ndekera awo. Ata kanyige nawo koze kumwambu nnyo. Antu bajja ganga mutunuulira. Kanyige.
Kakati eggandalo lyo liba ggandaalo. Munaye ffe Christmas yatusanze eno mu Sakala. Mu Sakala. Naye ate ffe tetuli ba Jayden. Ffe tuli bwana bwa Mbaata. Ffe tetuli ba Jayden. Naye njagala okubabuuza mwenna abandaba Christmas yo yagikutambulidde etya? Nkimanyi mulimu abandaba nga muli Saudi, muli mu biyumba, oli Dubai. Nga Christmas munaye gwe tosobodde ogiselebrate nga kubanga abasajja boolimu basiraamu, bababa abasiraamu. Naye inshallah Christmas enaddako ey'omwaka guno ogujja, ndowooza contract ejja kuba eweddeko, ojja kuba okomawo ate okuze Christmas n'abaana bo ne famire yo. Naye amakulu ga Christmas nze gendaba, Christmas lwe lunaku olusinga okugatta abantu. Lwe lunaku olusinga okugatta abantu. Christmas bannange egatta abantu. Buli omu ajja kwegamba abavudde e Kampala, abavudde wa. So buli omu ajja naye taba mu lunaku nga luno. Famire zifuna akaseera akalungi okulyako n'abaana baabwe abali e Kampala. Kwegamba olunaku kuno luba lulungi nnyo, mwana n'olyako ngako ne famire yo. Kyonna kyonna kye muba mufunye. Tewali kintu kisinga kuba kirungi. Tewali kintu kisinga kuba kirungi nga kulya kijjulo na famire yo. Kyonna kyonna kye muba mufunye kiba kize ku mmeeza, ky'oba olina okwaniriza, ky'oba olina okulya. Bamaama bafumba oba kale kwegamba lunaku lulungi. Kati mu abandaba Christmas yo wagikutta otya? Mulimu muno abali mu site musobola okumbuulira. Wagenzeko ko mu kyalo n'olya Christmas n'abantu bo? Oba kale n'oba wabadde Kampala osobola ofuna abagenyi, okitegeera kuba nakyo kisoboka, okitegeera nakyo kisoboka bulungi nnyo. Naye nga Christmas yo yatambudde bulungi sofa. Ebijjulo ebyo by'olaba awo beemu ku bijjulo ebyayogeza bannayuganda obwama. Abantu bafuna ku mukisa ogulya ku nkoko. Eriyo famire ezimu ng'enkoko bagirya ku Christmas munnange, ng'akanyama bakalya ku Christmas. Ate munnange byakatonda bizibu. Eriyo abantu abamu nga ne Christmas tebasobodde kufuna kakoko, kati basobodde kufuna kanyama. Kati nga bw'olaba abo bano abalidde lumonde, bambi bo bafunye lumonde ne bafuna ne doodo, bye balidde ku Christmas kubanga bye basobodde okufuna. Okitegeera bye basobodde okufuna, naye nga buli kimu kyatambudde bulungi, buli kimu kyatambudde nga we bakyagala. Kuba kusanyuka. Katonda kasita akuyamba olunaku ne luggwako luno lwa Christmas ng'oli mulamu. Omwaka ne guggwako n'osobola okufuna ekyokulya ne famire yo, n'osobola okufuna ekyokulya n'abantu bo, n'osobola okufuna ekyokulya n'ab'emikwano n'ab'eŋŋanda, then n'omwana ogenda n'okyakalamu. My friend, kyekiba kisinga. Kyekiba kisinga, kyekiba kisinga. So Katonda yabayisizza mu mwaka guno yeebale nnyo, then ate n'omwaka ogujja katumusabe atubeerere bulungi. Tusobola n'okuba nti omwaka ogujja tukwatagana, tusobola okuba nti tuli balamu bulungi ffenna. Neesabira nammwe mbasabira, ate nga nammwe munsabira. Naye ng'eno mu kyalo gye nsinziira, gye ngenda ennaku zino okusinziira nga mbaweereza. Era background gye mulaba ey'akasooli eba nnungi nnyo maani, temulanga video ziba nnungi nnyo okukwatirako ko mu background ng'eno. Ne mulaba ku kasooli, ne mulaba ku bitooke, ne mulaba ku nnekyangu ono, oba okitegeera. So naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti musapotize CEO Michael Uganda. Abampereza bu Merry Christmas and a Happy New Year, mwebale nnyo, mwebalire ddala. God's chosen daughter, Hadija, n'abalala bangi, mwebale nnyo. Naye nga mwena mbaagaliza Christmas ennungi kubanga era tukyali mu bikujjuko. Mbaagaliza n'omwaka omujja ogw'emirembe, buli kimu kibatambulire bulungi, emirimu gyammwe gitambule bulungi, abaana bammwe baleme kulwala obulamu, kugamba buli omu abeere mulamu. Mwonna kye mbaagaliza. Muli bantu kati mwafuuka famire gyendi, okitegeera, mwafuuka famire gyendi. Nina okubaagaliza ebirungi kuba nammwe munjagaliza ebirungi, okitegeera ekintu ekyo. Naye nga mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu gwa CEO Michael Uganda. Bale mu subscribing, so kuba tetuweeza ba subscribers 5,000 tuli mu lugendo. Mwebale nnyo lwa support gye mundaze, nsiima nnyo, nsiima bwongerwa. Omukama Katonda abaddizeewo.
mubere bulungi, mweraba.